Ssaabawandiisi w'ekibiina ki Uganda Association of External Recruitment Agencies Mayambala ategeeza nti kisoboka omuntu okufa mu nfa yonna era eya bulijjo wadde nga yatwalibwa ebweru okukola. Tuvumirira embeera eyabaddewo okuba obukubi okujja okulwana kubanga kampani si ye yassa omuntu ate si ye muntu asoose okufa ne tumukomyawo tubakomyawo mu bungi abafudde nga tebaliiko era n'ono agenda kukomawo ekyo twagala tukibakakase nti gavumenti zombi zamaze okukola enteekateeka okulaba nga omuntu waffe tumezebwawo azikibwa bulungi. Ono ayongerako nti waliwo emitendera egy'enjawulo giyitibwamu mateeka okutwala abantu ebweru okukola nga bonna abagigoberera tebafuna buzibu kyokka n'anokolayo ekyamakampuni n'abantu ssekinnomu aberimbise mulimu guno nti be basinze okubavumaganya. Abo babatwala era mubawulira naye gye babibajjiramu China n'ensi endala ezo zonna teri licensed company etwala abantu China, teri licensed company etwala abantu Malaysia ne mu nsi ezo ze muwulira ze basalamu abantu baffe ogenda okukola bagendera ku contract. Ono era agamba nti poliisi erina okuvaayo ebayamba okukwata abantu nga bano kuba boonoona omulimu guno ng'ate guleetera eggwanga obutitimbe bw'ensembe. Ffe memba wa association yaffe yenna takkirizibwa kutwala mukozi nga tayiri ku contract. Era contracts ezo zimala kukakasibwa ministry yaffe ya Labour nti ddala ntuufu mulimu gyeguli ne batukkiriza okugenda okutwala abantu. So ekyokumalawo abantu abakukusibwa ekyo tusaba naffe gavumenti etuyambe twanguyize ffe mu nkola yaffe ng'abalina license abantu baffe bagende nga tebabonyeebonye. Bano basinzidde wano ne bagumya abooluganda lw'omugenzi Alex Mudambo nti baakuyamba okukola ku by'okuzza omulambo gwe mu ggwanga gusobole okuziikibwa era ne basaba ne poliisi okunoonyereza ku bantu abenyigira mu kukukusa abantu. Alipoota ekuŋŋaanyiziddwa mu Kisaddaane ku lwa WBS Amasunsule.